bukyajja mujja kuba mulaba ng'oli yasayininga obujulizi bwebuna abaayo era obujulizi bungi bukyajja mujja kuba mulaba ng'oli yasayininga naawe nakubikirayo n'agamba nti ze sente ezo nzigala nzivumirira era saazijjaayo naye ate obujulizi ne buvaayo nga sente wazifuna ojja kuba olina okunyonnyola abantu lwaki wakuba ekirayiro n'osayininga oli mu kwebuzaabuza kyo kitegeeza abatasayininze kubanga mu position tuli ababaka abasukka mu 100 abamu tebasayininze oba oliawo nga bagamba waayi saagala kwetantala nja kusayininga obujulizi buveeyo sente nazifuna lwaki mba nesayiningisa naye eyasayininga nga yazijjayo obudde bujja bukya bannayuganda bategeere n'ensonga endala lwaki twagambye nti kaakati katusayininge tusoomooza abo abaagabye sente zino kubanga gwe yagabye sente bw'onoolaba omuntu gwe wawa sente zo nga yatadde omukono ku kiwandiiko kye mwanike vaayo omulabisa ogambe naye gundi namba eno bweti ne bweti sente wazifuna twazikuwa n'obujulizi bubuno lwaki ate kakati osayininga ekiwandiiko otuvumirira otuyita ababbi naki ensonga endala lwaki twagambye tusayininge tusoomooze abo abagaba sente nti kakati muveeyo omuntu yenna bw'abanga yasayininga ng'ate wamuwadde sente zo vaayo omwanike ensonga endala lwaki twatadde emikono gino ku kiwandiiko kino General Museveni yavuddeyo mu bbaluwa gye mwalaba ng'ayomba sookera ddala yakkiriza sente zino miliyoni 10 zaweebwa ababaka teyazeegaana agamba naye kakati obuzibu bwe yali alina naffe abopposition agamba naye mu abopposition kati muli ku miliyoni 10 muziremeddeko lwaki temwogera ku bino ebirala tazeegaana azikkiriza naye kira kyeyagambye nti kati lwaki tetwogera ku bino ebirala simanya sente eziveeyo ebunaayira ne ziweebwa abantu abamu tukusoomooza General Museveni ngaffe bwe twavuddeyo ne twanika ensonga eno ey'emiliyoni 10 obanga olina obujulizi ku muntu yenna afuna sente mu mikono egitali mituufu vaayo omwanike ekifo kyokwogera ennyo n'owanika amabaluwa naki kakati wandika ebbaluwa gy'onoddako okuwandiika ogambe nti ono noono baafuna sente bwe ziti obujulizi buno kyetulindiridde mu kifo ky'okuvaayo nga oyomba buyombi naye kirungi nti miliyoni 10 zo teyaziganye of course buli omu kyamanyi nti gavumenti ya Museveni esinga okufuna sente okuva mu mawanga ag'enjawulo Trump obukulembeze bwa Trump mu America bwavuddeyo juzi ne butegeeza buli omu nti gavumenti ya Uganda nezeefuna buwanana ku nsonga ez'enjawulo nga mwotadde ne sente ez'ekisiyaga eno gavumenti ya General Museveni ate nga twagala accountability ku nsonga ezo oba tebannavaayo nakukyogerako ku byegaana naye Trump ne banne abakulembeze ba America baga nti kakati zino sente twazisazeeko bulijjo Uganda zeefuna obutitime n'obutitime bw'ensimbi okujja okwasaganya ensonga ez'ekisiyaga gavumenti etubuulire sente ezo zaali zaki exactly era nga zikola ki twagala accountability ku nsonga eyo ekirala nga bwe tugambye nti miliyoni zino 10 zaweebwa okusookera ddala okwebaza ababaka okuyisa kofi bill mwalaba twagirimu ne bakuba ne bajjako amataala bannamawulire ne babasiba wansi eri mu conference hall n'ebirala ne bakola efujja erya buli kika n'okutegeka ababaka okubateekateeka nti enongoosereza mu UPDF Act bw'inaaba ezze bagiyise mu bwangu okulaba nti abantu ba bulijjo basigala nga bakaligibwa kooti z'amagye era twali twakamala okwogera ebintu ebyo ne tufuna information eri republic kuba n'amabaluwa ffena tugafuna prime minister ng'awandikira speaker wa parliament ku business eya wiiki eno era ebimu ku ebyo gavumenti byereeta mu parliament eno wiiki eno the Uganda People's Defence Forces Amendment Bill 2025 eri kuno bagireeta wiiki eno nga bamaze okuwa ababaka akasente kati ekikulaga nti byetubadde twogerako bituufu waliwo abantu abamu abatandise okuteeka ababaka ku kazito bannaye sente ezo muzifune muzireete ffe zituyambe mu bitundu byaffe tulina ebizibu bingi badde temuteeka ababaka bammwe mu katego temubateekako pressure eyo kubanga zino sente nkyamu sente nzibe kati bona ogamba omubaka wandiyense ebizibu bingi eyo gyetuva kubanga gavumenti yo teriiyo kati abantu omubaka gwe balabanga gavumenti gwe wajja otutuukirira ku buli kimu so pressures tulina nnyingi ng'ababaka naye tugamba nedde tugenda kutwala sente nzibe ekyo olwokubanga twagala kukwasaganya nsonga zimu mu bitundu byaffe nedda zino sente nkyamu sente nzibe kyonna nabwe ogenda ziwa accountability ng'ozigyenga omubaka ani agenda okuziwa oditinga zino sente nzibe
ng'oli yasayininga naawe nakubikira nagamba nti sente ezo nzigala nzivumirira era saazijjaayo naye ate obujulizi ne buvaayo nga sente wazifuna ojja kuba olina okunyonnyola abantu lwaki wakuba ekirayiro n'osayininga oli mu kwebuzaabuza twekitegeeza abataasayininze kubanga mu position tuli ababaka abasukka mu 100 abamu tebasayininze oba oliawo nga bagamba owaye saagala kwetantala nja kusayininga obujulizi buveeyo sente nazifuna lwaki mba nesayiningisa naye eyasayininga nga yazijjayo obudde bujja bukya bannayuganda bategeere n'ensonga endala lwaki twagambye nti kaakati katusayininge tusoomooza abo abaagabye sente zino kubanga gwe yagabye sente bw'onoolaba omuntu gwe wawa sente zo nga yatadde omukono ku kiwandiiko kye mwanike vaayo omulabisa ogambe naye gundi namba eno bweti ne bweti sente wazifuna twazikuwa n'obujulizi bubuno lwaki ate kakati osayininga ekiwandiiko otuvumirira otuyita ababbi naki ensonga endala lwaki twagambe tusayininge tusoomooze abo abagaba sente nti kakati muveeyo omuntu yenna bw'abanga yasayininga ng'ate wamuwadde sente zo vaayo omwanike ensonga endala lwaki twatadde emikono gino ku kiwandiiko kino General Museveni yavuddeyo mu bbaluwa gye mwalaba ng'ayomba sookera ddala yakkiriza sente zino miliyoni 10 zaweebwa ababaka teyazeegaana agamba naye kakati obuzibu bwe yali alina naffe abopposition agamba naye mu abopposition kati muli ku miliyoni 10 muziremeddeko lwaki temwogera ku bino ebirala tazeegaana azikkiriza naye kirala kyeyagambe nti kati lwaki tetwogera ku bino ebirala simanya sente eziveeyo ebunaayira ne ziweebwa abantu abamu tukusoomooza General Museveni ngaffe bwe twavuddeyo ne tuwanika ensonga eno ey'emiliyoni 10 obanga olina obujulizi ku muntu yenna afuna sente mu mikono egitali mituufu vaayo omwanike ekyo kyokwogera ennyo n'owanika amabaluwa naki kakati wandika ebbaluwa gy'onoddako okuwandiika ogambe nti ono noono baafuna sente bwe ziti obujulizi buno kyetulindiridde mu kifo ky'okuvaayo nga oyomba buyombi naye ekirungi nti miliyoni 10 zo teyaziganye. Of course buli omu kyamanyi nti gavumenti ya Museveni esinga okufuna sente okuva mu mawanga ag'enjawulo. Trump, obukulembeze bwa Trump mu America bwavuddeyo juzi ne butegeeza buli omu nti gavumenti ya Uganda nezeefuna buwanana ku nsonga ez'enjawulo nga mwotadde ne sente ez'ekisiyaga. Eno gavumenti ya General Museveni ate nga twagala accountability ku nsonga ezo kuba tebannavaayo na kukyogerako ku byegaana ne Trump ne banne abakulembeze ba America baga nti kakati zino sente twazisazeeko bulijjo Uganda zeefuna obutitime n'obutitime bw'ensimbi okujja okwasaganya ensonga ez'ekisiyaga. Gavumenti etubulire sente ezo zaali zaki exactly era nga zikola ki. Twagala accountability ku nsonga eyo. Ekirala nga bwe tugambye nti miliyoni zino 10 zaweebwa okusookera ddala okwebaza ababaka okuyisa coffee bill mwalaba twagirimu ne bakuba ne bajjako amataala bannamawulire ne babasiba wansi eri mu conference hall n'ebirala ne bakola efujja erya buli kika n'okutegeka ababaka okubateekateeka nti enongoosereza mu UPDF Act bwenaaba ezze bagiyise mu bwangu okulaba nti abantu ba bulijjo basigala nga bakaligibwa kooti z'amagye. Era twali twakamala okwogera ebintu ebyo etufuna information eri public n'amabaluwa fena tugafuna. Prime Minister ng'awandiikira Speaker wa Parliament ku business eya wiiki eno era ebimu ku ebyo gavumenti byereeta mu Parliament eno wiiki eno the Uganda People's Defence Forces Amendment Bill 2025 eri kuno bagireeta wiiki eno